po jako akawuwo. Nensanyuse nnyo olunaku lwa leero nti omulamuzi omusanga gugobye era abantu bange beekatika mu South tugenda kubeera ate nate tugenda mu maaso tutuukiriza. Kyaddaaki kkooti etuula ku Twiz Tower mu Kampala ng'ekulembeddwamu omulamuzi Margaret Apinyi egobye omusango ogwali gwawabwa munnakibiina kya NRM Patricia Magala ng'awakanya obuwanguzi bwa munnakibiina kya NUP Honorable Hassan Kirumira lukalidde ku kifo ky'omubaka owakatika mu South. Omulamuzi Apinyi okugoba omusango kiddiridde omuwaabi Patricia Magala okuleeta obujulizi obutamatiza. Petition yabadde egenda kubanga eri 50-50 naye kati kkooti egikkiriza ekyo kitegeeza nti petition yaffe kati egenda kunywera. Omubaka Kirumira mu kwogerako naffe oluvannyuma lwa kkooti okugaba omusango guno ategeeza nti Magala okuva mu ntandikwa tebalina musango gwe bamuvunaana era nti n'olwekyo obuwanguzi bwa bannakatika mu South bonna. Olunaku lwa leero ne kkooti ekakasizza kyenze omubaka wakatika mu South bwemaze okugoba omusango gwe yali yampawaabira omukyala Magala Patricia era eno victory y'abantu bakatika mu South Constituency, victory y'Abannaluweero, victory ya National Unity Platform. Ekyamazima olunaku lwa leero tufunye justice mu kkooti. Omubaka Dennis Sekabira owakatika mu North ye yeebaziza kkooti okusala omusango n'amazima. Musanyufu lwa nsonga mbu awangudde. Ndi musanyufu lwa nsonga abantu bakatika mu North ne bawangudde kubanga ye alina akalulu kamu naye obululu obungi obwamuweebwa waliwo abantu ab'olulu batwabadde baagala okubufuula so lino si ssanyu lye ssanyu ly'abalonzi okuba nti eddoboozi lyabwe lyogeddwa. Njagala okwebaza kkooti nti abantu bano aba NRM bali batulowoozesa nti kkooti bagenda kuzibulunga bazikozese bye baagala. Magala ye kkooti oluwedde tetegedde wakutte wabula bannamateeka be abatulinawe Kambandi Company Advocates bakalambidde nti omuntu waabwe wakujulira. ayongera mu paragraph emu nga Magala ayongera mu paragraph 13 mu 14 kati agambye nti affidavit yonna zonna zibalirizamu azigobye kati n'agamba ne petition nayo agigobye. Kakati bwe tulabye nti ebadde ensobi lwa nsonga nti abadde asobola okugyamu aparagraph yonna gy'alaba nga yasukka kkooti order kyeyagamba. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era abakatika mu South Constituency bayozaaliza okulonda omubaka omulungi ate namwe mbebaza okulonda obulungi kubanga kyemulonze